kitalo, Kadaama omulala afudde, Teddy Bujingo finally yetonze, ow'emyaka 3 attiddwa, so ng'ate Calvin Kayanja bamutabukidde ku nsonga za Don Asia. Kalago n'agasingawo g'oba olindirira mu bujjuvu. Mujje baliko gyonna gye mutuusako engalo gye musinzira okubeera nga ate mumpuliriza. Kansuubire nti muli bulungi nnyo, bulungi ddala era nga nsaasaako mu mwenna abayita mu bizibu eby'enjawulo. Nsanyukirako mu mwenna abatuuse ku buwanguzi so nga ate mmwe abakuzizaako amazaalibwa olunaku olwaleero mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu. Abafiiriddwako abantu bammwe tusaba Katonda emyoyo gy'abagenzi, Katonda agiwummuze emirembe, agiramuze ekisagumye emitima, abakaabe nganda ssaako ate n'ab'emikwano ffenna ly'ekkubo. Amaanyi enzo Omumbejja Aisha Nassolo nyongera okujjukiza gwe yakanneeyungako essaawa eno yennyini twana ofunawo updates nga ge mawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda ssaako ate n'amawulire wabweru w'eggwanga. Amawulire gonna gakwata ku bankuba kyeyo wanene obutereevu ogenda mu maaso n'okubeera ng'ate ogafuna. Kale n'ogenda kusaba subscribe nga teekako akadde mukwano gwange tojja kubeera ng'ate owejjusa. Kujjukiza okyayireko ne ku mwana muwala Sarash, genda mu YouTube teekamu Sarash Media, butereevu ojja kuba ofuna channel ye. Otuuka ku channel ye subscribe nga bambi teekako akadde agende maaso n'okubeera ng'ate naye akuweereza. Naye ng'obutakulwisaawo ngenda kuba ate ntandika n'amawulire gannaku nnyo nnyini ddala ag'okubeera nga bambi waliwo Kadaama oba tumuyite enkuba kyeyo naye nga onabadde ate awangalira mu ggwanga erya Saudi Arabia era ng'akola mu nnyumba ya Mwarabu. Ono bw'atyo bambi we twogerera ze embuyaga ezikaza yengo yaludde n'ebbanga nga yafa wabula nga kampani yamutwala ekanya kugumya bazadde be nti omwana gyali akyali mulamu era akola lwakuba nti munange essimu ye yafunamu obuzibu wabula nga kigenze okubeera ng'ate kizuulibwa ng'omwana ono bambi yafa dda yakkirira dda bw'atyo ezzira kumwa. Tusaba Katonda omwoyo gwe aguwummuze emirembe agulamuze ekisa ssaako ate n'okubeera nga agumya emitima abakaabe nganda ssaako ate n'ab'emikwano. Ffenna ly'ekkubo wabula ng'ate tusabire ne bannaffe abo abayita mu bizibu eby'enjawulo eyo yonna mawanga ag'enjawulo gye bakakalabiza emirimu gyabwe. Ensi yo si nnyangu n'akamu n'akeddagala. So ng'ate waliwo omuvubuka omulala ono ng'atemera myaka 3 beddu ono bw'atyo nga naye yattiddwa bubi nnyo, yattiddwa mu ntiisa ey'ekika ekyawaggulu era bw'atyo n'asuulibwa eyo ku mwala gw'embuya. Tusaba omwoyo gwe Katonda guwummuze emirembe agulamuze ekisagumye emitima abakaabe nganda n'ab'emikwano. Tuvumirira ebikolwa nga bino eby'okubeera nga bannanga abantu batwalira amateeka mu ngalo ne batta bannaabwe. Abamu babatta balina emisango abalala nga tebalina misango wabula omuntu ne waba alina omusango ekikolwa ekyandibadde ekituufu mukwasa buyinza so si gwe mukolako mob justice olw'okuba akubbye, olw'okuba ayagadde mukyala we, olw'okuba akoze ekintu kyonna kyonna gwe kyolaba nga kimenya mateeka gwe n'osalawo omwetire. Banaye Katonda yekka yalina obuyinza obw'okubeera nga atta omuntu. Ffe abasigadde tuliwo okubeera nga tukwasisa mateeka omuntu muvunaane okusinziira ku kikyakoze ate era manya ki ky'olina okubeera nga ate omukolera wabula teri alina buyinza kubeera nga atta munne. So nga ate byonna byo tubitadde ku bbali finally waliwo akatambi akagenda mu maaso n'okubeera nga katambula nga kalaga nti Teddy Bujingo agenze mu maaso n'okubeera nga ate yeetonda ne waba tavuddeyo ne yeetondera direct Teddy Bujingo wabula okusinziira ku ngeri gy'ayogeddemu n'okusinziira ku butambi obw'enjawulo bw'azzaafulumya ng'abuulira munange kiraga nti omukulu ono yeenenya mu mutima era bw'atyo agenda mu maaso n'okubeera ng'ate yeetonda olw'ezo ensobi ze yakola. Ffe tukimanyi bulungi nnyo nti buli muntu akola ensobi agenda mu maaso n'okubeera ng'ate agitegeera lwakuba nti abantu abamu beekangabiriza ppaka wabula omuntu yenna ategeera wakola ensobi aba ateekeddwa okubeera nga agirecognizinga era bw'atyo ne yeetondera bbe kikwatako. Ngenda kuba nkulekerako akatambi kano ogende mu maaso n'okubeera ng'ate kenenya so nga ate era still ngenda kulekirako akatambi bw'atyo nga Calvin Kayanja bamutabukidde ku nsonga za Don Asia. Olunaku lweggulo navuddeyo bwentyo ne nkutuusaako akatambi nga Calvin Kayanja yayimiridde ku platform emu bw'atyo n'akubira omuntu omu eyabadde alumiriza Don Asia era bw'atyo n'ateeka ku loud speaker ensi yonna neewulira ebyabadde bigenda mu maaso n'okubeera ng'ate byogerebwa ng'omuwala alumiriza Don Asia nga bwe babatwala mu bwamalaaya ne beetunda ne bakola ebintu bingi nnyo bingi ddala balala ne babatta era bw'atyo Calvin Kayanja ng'agenda mu maaso n'okubeera ng'ate akola ki amuwuliriza byonna byabadde agenze mu maaso n'okubeera ng'ate ayogera. Wabula bwe tutuukidde olunaku olwaleero nga ba TikTok abamu ng'ono gwe ngenda okubeera ng'ate nkulekerawo yavuddeyo obubi nnyo n'akalakata Calvin Kayanja olw'ekyo ekikolwa kye yagenze mu maaso n'okubeera ng'ate akola. Ye ng'agamba nti Calvin Kayanja ekyandibadde ekituufu kuzza muntu oyo mu private ne boogera bye boogedde naye ate so si kwanika Don Asia. Ensonga eno gwe ogyogerako ki mukwano gwange? Ddala mutuufu Calvin Kayanja yabadde alina kwogera na Don Asia mu private
oba kye yakoze ekyokubeera nga amurecordinga oba amukubira essimu ku live n'ayogera byonna bye yayogedde ng'ensi ewulira kyekyabadde ekituufu kubanga abantu abasinga ebiseera ebimu beegaana ebintu ebiba byogeddwa ne bagamba gundi ayinza ovaayo n'agamba nti gundi yaŋŋambye bw'ati ne bw'ati oli ne yeegaana n'agamba nze sinnabyogerako kati nno nze nsuubira nti abantu abamu y'ensonga lwaki aba ayagala ekintu akikolere ddala ng'abantu bonna balaba balema ate kukola ki muwanda bigambo mu kamwa naye gwe ki kyolowooza ku nsonga eno mukwano gwange ngenda kuba nkusiibula fonnaawo naye nga tetuseetuka nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo mangi ddala kyenkusaba kimu subscribinga teekako akadde butereevu nyongere okubeera nga ate nkuweereza mukwano gwange goodbye for now. Mukama neenenya ku lw'abasajja bonna mu linnya lya Yesu kubanga engeri gy'ogamba nti oddamu n'olufuna gw'oba olekeraawo. Mulaba mutya bannange n'otuuka okwata omukazi ng'akwata akaana kato tugende mu ddwaliro tulabe aba wafunye gwe bye wakoze wadde obisuubiramu ki. Ngambira omusajja akuliranye nti mwenenyeeko mugambe mufukamire mwenenyeeko kubanga engeri gy'otabukira omukazi gwe kabireeta talina bw'alunywera mu kikopo oba mu kyayi wamma naye n'otabuka. Olwaleero kambeereko ku sayidi ya Asia era eno vidiyo egenda kugasa abo bokka Katonda be yawa entegeera ensukkulumu gwateeka kasa ntegeeraayo giyiteko buyisi si kulwanga osiiwuuka empisa n'enkupa kyolwi lwa bwereere. Kaluvini Kayanja eyeeyita pulezidenti w'abankuba kyeyo simanyi oba weeyita oba yeggwe kyewakoze si kituufu. Pulezidenti si bw'atyo bw'alina okukola. Nojjayo essimu n'ogiteeka mu loudspeaker ng'omwana akolokota Asia. Bw'obanga gwe pulezidenti w'abankuba kyeyo n'Asia aba mu mikono gyo pulezidenti tasosola mu bantu oba okitegeera oba oli mulalu oba ali atya aba mu mikono gyo kitegeeza buli omu olina omumulamula nga teweekubidde. Asia ayinayo bwe yali akoledde ebirungi abamwenyumirizaamu nabo osobola obbajjayo n'obateeka mu loudspeaker nga wakoze tosobola. Kitegeeza naawe oba weegasse ku sayidi erwanyisa Asia pulezidenti si bw'atyo waakola. Wabadde olina osooka otuukirira Asia oba oli pulezidenti tewali mwana asobola kukugoba ng'omutuukiridde oba mu inbox n'obaako by'omubuuza nga tonaba kujja kumwabya mu public. Ekirala kyembuuza waliwo abantu abatandika otwala abaana ebweru nga ba myaka 4, 6, 7 abateetegerera era gwe n'agamba mbu oyagala basiba Asia kuba yakutolosa simanyi akutwala mu bwamalaaya naawe bajja kusiba kubanga ogenda ebweru balina emyaka gye bakkiriza era beekakasa nti ogiweza. Otegeera bulungi omuntu atakujja Uganda atamanyi namajja gokkiriza otya n'akutegerera naawe bajja kukulamula nga ebalamula Asia kuba naye wali otegeera walina right egaana. Kati mukyala Safiina ekyokusabira Asia okudda e Uganda oba okusibibwa si ye solution. Asia bwadde Uganda ekibadde kijja mu ngalo za Asia tekisobola kukyuka ne kijja mu ngalo za Safiina. Oyina kumubuulirira bw'abaawo awakyamye n'atereeza kuba nange nkimanyi Asia ayinza oba alina byakola ebitali bituufu naye tutunulire ne ku birungi tuleme tunulira bibi byokka bannange. Kaluvini Kayanja eyo bye wakoze pulezidenti si bwakola oba ddala ng'okakasa oli pulezidenti. Pulezidenti tayawulayawula mu bantu kati walaze sayidi gy'oliko ate olwanyisa Asia. Pulezidenti buli omu oba mulalu oba mukyaba mu mikono gyo oyina mulamula nga bw'olamula abalala. Asia wabadde olina sooka mutuukirira nga tonaba kujja mu public kutandika kukola ebyokwe bye wabadde okola nga bw'onyumirwa n'osooka omala owulira Asia ye ku nsonga yagamba ki n'omubuulirira oba waliwo embeera etali ntuufu oba n'akyusaamu n'akyusa.